Alright, natera abalamusizzaako mwena abagyekuumiddeko. Eno ye PBS TV, Straight to the World, kwe tusinziira nga tubatuusaako ensonga eza bulijjo nga tuzituusako mmwe abantu aba bulijjo. Amanya n'eddoboozi natera yenze Kelly Brand Pascal Sekitto muzzukulu wa Bengeye. Wano ku PBS TV nyina program bbiri ze mbatuusaako. Waliwo amagezi muliro ne wabaawo n'eno emanyikiddwako nga Zibula Amaaso Uganda, nti bwe tuba nga tuzze Zibula Amaaso Uganda tuba twogera ku nsonga eziruma bannansi natera mu Uganda oba ne mu nsi ez'ebweru. Natera mbalenje gatulabeeku omukulu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, twagala tulabe nga bwe tuwuliriza ku ddoboozi lye tulabe ebigambo byayogera eri bannansi bannayuganda. Natera oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo. PBS TV, Straight to the World. Tino ensonga si ya Kyagulanyi. Twanange basobola okunsiba, basobola n'okunzita. Tuvola bankozesa buli mukisa gwennyina okubagula amaaso. Ekyo mugamba nti abantu tebatuuke ne banyiga, njagala mutuuke munyiige musobole okwenunula. Bwe muli nyiga mujja okwenunula. Bino ebikolobero Amini yamala bikola abantu ne banyiiga ne beevaamu ne bagamba ekimala kimala. Mufuna bulungi. Paka munagamba nti ekimala kimala we mugenda okwenunula. Otherwise nakyemalira amakomenti yakyogerako nti bwe tuli mugendereza omukozi w'ebikolobero ate ayinza okukyusa obwongo n'okyawa oyo gwe bakolako ebikolobero okusinga oyo akola ebikolobero. Abantu baffe babadde babawamba okumala ebbanga. Honorable Kasate kansala akyogeddeko nti babasibira ekyo kiri mu mateeka oba kimenya mateeka? Lwaki tetutunulira obumenyi bw'amateeka obuli awo? Osanze omuntu atemula omuntu ate n'ogamba n'okuba abakuba enduulu. Akusinga akubya bw'oli nabwo. Naye lwaki golooza Museveni atusinga? Bw'aba atusinga lwaki atutya? Bw'aba atusinga lwaki amenya amateeka? Atusinga kukola ki? Atusinga obutemu? Yes, atusinga obutemu. Atusinga okukozesa obubi obuyinza? Yes, atusinga okukozesa obubi obuyinza. Atusinga okubaamu amazima? Nedda. Atusinga okubeera kusayirya amateeka? Nedda. Atusinga obuwagizi mu bantu? Nedda. Obuzibu buliwa? Bukyali mu bantu baffe. Ensonga lwaki ntwala obudde nenzija wano ku TV mbannyonnyolera ddala abo abantu abasembayo wansi kuba mwe musobola okwenunula. Tubadde tukyali kukiwamba abantu muganda waffe nga tonatuukana ku Eric Mwesigwa. Muganda waffe John Bosco Kibalama neibaga wange wano bamuwamba mu 2019 lwambuzaawo. Tetumanyi gye bamutereka oba bamutemula naye nabbanja Prime Minister Museveni wemwanyinazi yavuddeyo juzi n'agamba Kibalama gyali bamukwata bamukwata musango gwa kulumbagana poliisi. Abaffe amateeka gaffe gagamba ki bwe tuba tugoberera amateeka? Omuntu bw'omukwate tumutwala mu kooti. Kuva 2019 yalumba poliisi naye talabikangako mu kooti. Ne Kasatu ne bagambi n'abalala bangi nnyo. Muganda waffe wiiki kati emu n'ekitundu bawamba muto wange gwe bayita Gaddafi Mugumi taddangamu kulabikako. Bazze bawamba abaana bawambye abaana e Nakaseke tebannaddamu kulabikako. Bangi nnyo abantu be bazze bawamba. Ekyo kiri mu mateeka? Nedda. Kati gozze wambye kiringa bwe nzija nezibe kootiyo neŋŋamba kati tuteese ndyoke njikuddize. Ontegera kye ŋŋamba bintu bya bumenyi bw'amateeka. Ekyennaku ennyenyi nnyo nti ate kati ffe tujja wano ku TV mu kifo ky'okugamba kya bumenyi bw'amateeka mu kifo ky'abannaddiini nabo bonna bonna abakakasa bategeera okuvaayo ne bagamba kino kya bumenyi bw'amateeka. Alright, natera mbakulisayo mu bubaka obwo tesuubira tetujja kweyongerayo kiri awo. Ebisigadde tunaaba twongerako omulundi omulala. Agundegunde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abeera ekyukyulu komandanta weetwa Omuzzangoma Kelly Brand Pascal Sekitto bulijjo natera tunaaba tuddamu.